Okay, Mogamba Mtia, Bantu Banke, Amanya Bampita, Yekola, the number one music analyst in Uganda, as usual, Unkomio, Erokubako, Chenga Tako, Bibuzo Yamoy, Mtero Komboza. Anga sinagenda wala atewera biro kusubscribing or clicking on the bell notification no kutegera nti kakati twaze no eri wakadde twavayo twasazeewo kudde no tuweereze abantu baffe mpola era nga olunaku olwaleero onsazeewo mbaleetere entambi za Herman Basudde zonna buli luyimba lwe olw'ensonga nti nfunye ebibuuzo bingi okuva mu bantu bange ab'enjawulo nga Juli ajja n'akugamba nti oluyimba luno n'akuyimbiramu naye nga tamanyi tayito yalwo, so olunaku olwaleero nzize mbawe luyimba ku luyimba ky'otamanyi ogenda kisanga muno mu lutambi olwaleero. Amanya bampita Yekola, the number one music analyst in Uganda, abaffe Herman Basudde yaleka entambi mmeka yenze yekolera. Omuyimbi wa Kadonkamu na Chinku Salongo Semakula Herman Basudde yaleka entambi 17. Entambi 17 era ng'olutambi lwa Herman Basudde olwasooka olwamuleta ku scene lwaliwo mu mwaka gwa 1987. Olutambi luno baluyita Mukyala Mugerwa. Olutambi luno lwaliko ennyimba 7 ng'oluyimba olwali lusooka Mukyala Mugerwa ensi egenze wala Linda ziweremu yalangirira abantu beewaabwe nti akalo k'ebubondo kantama mwali munzise nabibalaga byajja bitya mu byafa bya Herman Basudde binateeka ku channel ndowooza ekitundu ekyali ekisooka. Waliko oluyimba Linda ziwere nga kuliko oluyimba Mmire Nannyondo nga kuliko oluyimba Mwege okwambala nga kuliko oluyimba olulala Okuduula. Olutambi lwa Herman Basudde olwokubiri olwafuluma omwaka ogwaddirira 1988 nga baluyita okuzaala kwa leero okwali ennyimba ng'era okuzaala kwa leero atabubira nsiko ye abayimbi mutuveeko ebbeeyi y'abakyala ebifa mu makanga ono lwayimbibwa mwannyina wa Herman Basudde Nabiro naye nga yaluteeka ku teepu eno Uganda ebadde etya koteka oluyimba Walumbe Tanda. Olutambi olwokusatu lwali Mukyala Kandida okwali ennyimba nga Kasambalyanda Munnange Nalule Namagembe olulimi Oluganda akosa oluyimba asaanira wo nga luno lwayimbibwa mwannyina wa Herman Basudde gwe bayita Immaculate Nabiryo. Ez'entambi 3 twakalaba entambi 3 Mukyala Mugerwa okuzaala kwa leero ne Mukyala Kandida. Tugenze ku lutambi olwokuna. Olutambi lwa Herman Basudde olwokuna baluyita Mulamu Tonenya ng'oluyimba luno lwayimbibwa abantu 3 okuli Salongo Semakula Herman Basudde ne mwannyina Immaculate Nabiryo eyakolanga mulamu we kwoteeka Aisha Nakito mukyala we. Olutambi luno kuliko ennyimba nga Abaami Mundeke nga lwayimbibwa Aisha Nakito mukyala wa Herman Basudde. Abakyala beebuuza nga naluno lwayimbibwa Nakito Aisha. Eddembe ly'omuyimbi nga nalwo lwayimbibwa Nakito Aisha. Mwami Tonjeeza giyite Part 2 ya Mulamu Tonenya. Mwami Tonjeeza ye Part 2 ya Mulamu Tonenya nga luno lwayimbibwa Herman Basudde ne Immaculate Nabiryo kwoteeka oluyimba Nkooye Ensi. Mu bufunze olutambi luno lwaliko ennyimba 6 naye nga Nakito baamuteerako nnyingi nnyo. Olutambi olwokutaano lwali Ekiwuka oba Ekiwuka ekyagwa mu ntamu. Olutambi luno lwafulumirako ennyimba nga Akaddannyuma ndowooza ye Part 2 ya Kasambalyanda. Kuliko oluyimba Bandoga, kuliko oluyimba Noonya Nkuuma, kuliko oluyimba Semukutu era ne kubako oluyimba Kyeweesembereza. Olutambi olw'omukaaga baluyita Ennimiro y'oku Buganga. Ku nnimiro y'oku Buganga kwaliko ennyimba nga Ekyali mu ssabo Kato Omulongo Basenga nga luno lwayimbibwa Aisha Nakito oba abalala muluyita Mbati y'Abasajja.
Mukyala Yozefu nga nalwo lwayimbibwa Aisha Nakito kwoteeka oluyimba olulala abakazi okwekolera mu abanki lwe muyita Basudde waffe ono bannange binkulungutanya nga nkyaliika nti Basudde waffe ono leero ali ku ki. Okay, olutambi olw'omusanvu lwali olutambi lwe bayita Basi Dunia ng'era luno lwe lutambi olwaggulawo Kabuladda Professional Singers kubanga mu lukwata Gita Singers Herman Basudde yakoma kolerayo olutambi lwa ennimiro y'oku Buganga. Ku teepu eno eya Basi Dunia kwaliko ennyimba nga akyalina nnyoko, kwaliko ennyimba nga bayimbi bannange, kwaliko ennyimba nga ensi ya Kacwano nga lwayimbibwa Aisha Nakito, kwaliko oluyimba mulabye abalabi ndowooza nayimba nkimanyi nti nnazaala omulalu leka kwa musana ne muzikwate empanga. Lwaki ennyimba ezimu mbayisizaamu katono nti still muyinza obutazitegeera nnyo ne mbayisizaamu. Olutambi lw'omukaaga baluyita Pirisiira. Ku lutambi lwa Pirisiira olutambi lw'omunaana baluyita Pirisiira. Ku lutambi lwa Pirisiira kuliko ennyimba nga ekirooto ky'eggulu, essomero ly'abakyala, obulungi bw'ebbuba nga luno lwayimbibwa Jenny Basirika yali mukyala wa Herman Basudde namba 2. Gattako oluyimba waliwo kye twalaba naye tetwakitegeera n'abakitegeera bamu tebakikenneenya. Tukyagenda mu maaso amanya bampita yekolera teweerabira okusubscribing or clicking on the bell notification n'okusharinga ko link all over your social media platforms including WhatsApp, Twitter, Instagram ne Facebook. Tugende mu maaso yenze yekolera. Olutambi olw'omwendo lwa Herman Basudde baluyita abankuseere nga abankuseere kwaliko oluyimba bye twalaba e Bulaaya, kwaliko oluyimba lwe bayita ggwanga kimwe lwe muyita Taso, kwaliko oluyimba lwe bayita Shillings nga lwayimbibwa Jenny Basirika. Amanya wampita yekolera. Tugende ku lutambi olw'ekkumi. Olutambi olw'ekkumi mu nnyimba za Herman Basudde baluyita Mubone engoye nga kono kuliko ennyimba nga Buddu ow'edda, eddembe ly'omuyimbi nga lwayimbibwa Aisha Nakito, kuliko oluyimba obwavu nga luno lwayimbibwa era Semakula Herman Basudde. Olutambi olw'ekkumi-n'omu. Olutambi lwa Herman Basudde olw'ekkumi-n'olumu baluyita Byemulinanga kwaliko ennyimba nga enguzi, mukyala mugerwa ekitundu ekyokubiri, agattako oluyimba Najjingo nga lwayimbibwa mukyala wa Semakula Herman Basudde gwe bayita Aisha Nakito. Mu bufunze olutambi luno kwaliko ennyimba 4 zokka. Olutambi olw'ekkumi-n'ebbiri mu ntambi za Herman Basudde baluyita Byendabye. Bwe njogera ku ntambi mba ntegeeza teepu. Olwaliwo kye tuyita albums mu budde obwo kyalinga teepu. Olutambi Byendabye kwaliko ennyimba nga ebintu bizibu. By the way nga sinnavaawo nnyo ku Byendabye. Olutambi olwo Byendabye mu abangi muluyita Mbalire Ngenze oba Nakitto Ngenze. Lwero olutambi lwenjogerako Byendabye. Kwaliko ennyimba nga ebintu bizibu, Kabuladda Anthem ndowooza mugimanyi. Tusabye tulaba tuboneka bubonesi tulina amaanyi. Lwero olutambi lwenjogerako Nkaabira bulamu oba mulo muyita Essuuti ya Kawemba nga lwayimbibwa Aisha Nakito n'omwagalwa we Semakula Herman. Kwaliko oluyimba Wasenju mwe yagambira nti kati nno bwe ndifa mujjukiranga abalinzi kanziikwa ne Gita mmaze okulama ngenda okuboggoza Gita emagombe. Oluyimba olwo baluyita Wasenju. Olutambi olw'ekkumi-n'essatu baluyita Ekitutwala ku mbaga nga ku lutambi luno kuliko oluyimba Etteeka namba 6, kuliko oluyimba Ekyanziza mu ssabo oba mwe lwemuyita ekyali mu ssabo part 2, kuliko oluyimba Obuteepimira nga lwayimbibwa Jenny Basirika. Olutambi olw'ekkumi-n'ennya baluyita Va ku bantu. Ku lutambi luno Va ku bantu kuliko ennyimba nga Mukazi mujja nga lwayimbibwa Nabiryo mwannyina wa Herman Basudde, kuliko Ngenda kudiba ng'era lwayimbibwa Nabiryo ne Herman Basudde, Namuleme nga lwayimbibwa Semakula Herman Basudde.
olutambi olw'15 wano basalawo bagattegatte nga bamaze okuddingana ne Livingstone Kasozi ne basalawo bakole teepu emu ye ne Paul Kafeero bateekeko kwegga teepu baagirinako obwannannyini bantu basatu. Olutambi luno olw'15 baluyita Dunia Weeraba ng'oluyimba olwo lwayimbibwa Livingstone Kasozi era Livingstone Kasozi n'ateekako n'oluyimba olulala lwe bayita Namumpenje. Herman Basudde n'ateekako oluyimba baluyita Namuddu. Basudde n'ateekako oluyimba olulala lwe bayita Basi Dunia Part 2 ne Principal Job Kafeero Mmanyi Ganjegere the Golden Boy of Africa n'ateekako Happy Christmas. Era ku lutambi olw'16 basalawo bakole ekintu kye kimu bafulumyeyo teepu endala ng'era baliko basatu nga teepu eno bagiyita Gwe Musika. Gwe Musika lwayimbibwa Livingstone Kasozi yali omulwadde mu budde obwo. Herman Basudde n'ateekako abakungubazi n'ateekako oluyimba olulala Africa. Paul Kafeero n'ateekako oluyimba Kasozi agenda. Livingstone Kasozi Paul Kafeero n'ateekako oluyimba olulala talina tabbu oba mmwe lwe muyita Farida. Livingstone Kasozi n'ateekako oluyimba olulala lwe bayita Kyaterekera. Olutambi lw'17 olwa Herman Basudde nga luno lwe lutambi olwasembayo era nga yaleka tannalumaliriza wadde okulujjuza lwe bayita eggwala eribeera e Busega. Ku ggwala eribeera e Busega kuliko ennyimba nga abakyala Kyabbeeyi, kuliko ennyimba nga abayimbi lwe yakuba ng'akungubagira Kasozi, kuliko ennyimba nga Enseeno nga luno lwayimbwa Birungi Susan, Malaya Mulumbe nga luno lwayimbibwa Ssenyonga Emmanuel, waliko oluyimba okweweebuula nga luno olwayimbibwa Aisha Nakito. Amannya mpita yeekolera teweerabira okusubscribinga gw'atannaba kusubscribinga nange nja kubeera mbaweereza channel eno esinga kubeesinga nnyo ku byafaayo bya music wa Uganda. So mugyekuumireko ky'obadde tomanyi nja kukiba nkikugamba, nja kuba nkikuweereza mu bwesimbo mu mazima n'obwekanya yenze yeekolera.